Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero ndi ku nsonga yaffe y'okuddamu ebibuuzo. Waliwo eyambuuzizza nti nkola ntya okuva ku sigala. Yambuuzizza nti nkola ntya okuva ku sigala. Kati oba oyagala okuva ku sigala oba nga olina omuntu ogw'oyagala okujja ku sigala, kintu kyangu nnyo nkusaba ogule sigala bulungi nnyo, ogule amata miliki gagule bulungi nnyo. Ddira sigala oyo omunnyike mu mata ago, amata nga malungi tegali mu mazzi wadde, galina kubeera maka. Osobola okufunagana amata gennyini ge bakamye mu nte naye nga temuli mazzi. Ddira sigala oyo omusuule mu mata omwo, yenna annyikire bulungi nnyo amata, omale omuggyemu omwanike. Waakala muwe oyo omuntu gw'oyagala okujja ku sigala amunywe. Sigala oyo agenda muwunyira bubi, agenda tandika okuba nga awulira bubi, sinakinti ayinza n'okusesema ng'amunyweddeko. N'olwekyo ddira sigala omunnyike mu mata, omale omwanikeko, omale omumuwe gw'oyagala okujja ku sigala amunywe. Sigala agenda mutama, ajja kusesema, ajja kusinduukirira emmeeme, okitegeera. N'olwekyo sigala ajja genda muvaako mpolampola. Gw'olina kufuba kulaba ng'ogula sigala, osogula pakiti namba n'omunnyikamu n'omuwaako mpolampola, kigenda muleetera sigala oyo okubeera nga mwetamwa, tajja kuddamu kumunywa eddagala lyeeryo erya sigala. Kumunnyika mu mata, amata galina kubeera nga malungi, olina gakama mu nte, galina kukamibwa mu nte. Osobola okugenda ewali ekiraalo n'ogulayo awututa oba kitundu kya kikopo oba kikopo, ne bakikuwa nga gavudde bulungi mu nte wali, g'olina okukozesa, gakola bulungi nnyo. N'onnyikamu sigala oyo n'omwanika n'akala n'omumuwa n'amunywa oba n'omunywa gw'ayagala okuva ku sigala, sigala ogenda muvaako bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.